omwami omutuufu wojja n'osanga ekintu kineno wokikola omukyala nga yatendekebwe wassenga nawe omusajja oba omanyi kyokola. Abasajja batuyita nnyo bafala nga abakyala tubasanze n'obutiiti buneeno just ne tukoma awo bukomi. Mabirizi Herbal Products Limited kuwoli bampita kojja bone wano Mabirizi Herbal Products Limited. Subscribinga YouTube channel eno, likinga. Abaami ebiseera ebisinga tutera okufuna abakyala abalina obuntu buno mu kiwato. Babuyita abo butiiti. Tubafuna oba mukyala wayinza okuba abulina naye nga tomanyi na mugaso gwabwo, nga tomanyi nsonga lwaki omukyala ono ayambala obutiiti buneeno. Naye ng'omukyala oyo omulina n'abangi mubulaba ne mubuyisaako amaaso gwe n'okola ogwakututte n'okola ogwakututte oba omulimu ogukuli mu mutima gwo n'otambula n'ogenda naye nga tomanyi mugaso gwa butiiti. Abakyala bano batwambalira obutiiti buneeno tubukozese ffe abaami naye tetumanyi nkozesa yaabo. N'ekyokubiri gwe omukyala ali eyo ayagala obutiiti buneeno ewassenga Mabirizi, obutiiti buno weebuli mu kalaazi zonna. Ne woba oyagala oda, ne woba oyagala kukolera odayo, ne woba oyagala odayo tusobola ogikukolera. Ssenga Mabirizi alina buno obutiiti weebuli ate nga tetubuseera. Obutiiti bwa ssenga buba buwange bulungi, si bwe buno bw'okumakubo wali ku paaka bw'osanga waleri, buba buwange bulungi nnyo era tukulagirira enkozesa yaabo n'obufunamu omukisa. Omukyala n'obeera n'omukisa mu butiiti buneeno ate n'omwami atagaba n'ayongera okuwa. Ekyo kitegeera tukikola tutya? Jangu wane wassenga Mabirizi weefunira akatiiti omubuuze n'omubuuza ebisingawo waneeno ku bibuuzo by'olina era jangu obibuuza. Nange kojja mbimanyi naye jangu wane wassenga Mabirizi. Obutiiti buno weebuli mu kalaazi zonna, obutiiti buno weebuli bungi nnyo, so jangu. Kati abaami nzija kumu abaami abatamanyi ngeri gye bakozesa butiiti buneeno. Omukyala tokoma bukomi ku kumwebakako, tokoma bukomi ku kumwebakako. Mufunamu akadde kamu akeddembe oba mumalirize ekikolwa kyammwe, mufunamu akadde kamu akeddembe n'obanga emboozi gye mubeera munyumyanga obutiiti buno wobukwatako wooti, okitegeera nga wobukwatako wooti bulungi nnyo. Bwe mugaso gwabwo nebamuba mu romansi. So obutiiti buneeno munyumye n'omukyala nga obukwatako, so kimuzzaamu amaanyi. Omukyala yenna omutendeke eyayitako ewassenga. Omwami omutuufu wojja n'osanga ekintu kineeno wokikola omukyala nga yatendekebwe ewassenga nawe omusajja oba omanyi kyokola. Abasajja batuyita nnyo bafala nga abakyala tubasanze n'obutiiti buneeno just ne tukoma awo bukomi. Tekibeerawo ekityo, okitegedde. N'ebirala bingi ebikwata ku butiiti buneeno mu abasajja abalina ebibuuzo byammwe mujje mu bibuuze. Ojja gamba bannange kojja saategeera nakulaba okwatako wano obukwasi kati ono MUSAWOJOWE sisobola kumala gamukwatirira nnyo, so just wano balagako ka simple example katono nnyo. Ekyo kitegeera. Ojja gamba ate ng'oli owange olubuto lwayiika ate owange butono. Obutiiti buno bulaba buleberamu, okitegeera. Tekalina kubanga kamukutte nga tolina na ngeri gye weetaaya naye. Omwami osobola oyisaamu omukono wooti pola n'obanga obukwatako wooti. So wekito wekiri ku butiiti buneeno naye nga weebuli wane wassenga Mabirizi jangu obufune ku ssente ntono ennyo. Omukyala ali eyo, bakampasa abali eyo abaagala okunyiriza obuwato bwammwe. Obutiiti obwabeeru n'abaddugavu weebuli, obwabeeru n'abaddugavu weebuli nnyo waneeno. Kati MUSAWOJOWE alina obutiiti bwe bumunyumira, sibulabangako naye yalina obutiiti bwe bumunyumira ate nange nsobola otegeera nti eno kale esobola okunyumira. So kati nganze kojja ekintu kino sigamba nti nkirinamu experience naye mujje tubawo obutiiti n'abaami mumanyi engeri gye mukozesa obutiiti buno. Abakyala muleme bamalamu maanyi. Kyekitegeera ku 0704737114 ye namba neye yassenga. Ekyo kitegeera namba ya MUSAWOJOWE weeri awo. Butiiti buno obulaba buneeno bunyumira nnyo abakyala ate nabo kibazzaamu nnyo amaanyi nga mulaze engeri ng'oba omulaze engeri nga nawe omulaze engeri gy'obukozesaamu gw'omwami. Abaami tuleme kwesulirayo gwanagamba, tuleme kujja tukole tusanyuse emitima gyaffe
ng'ate abakyala tebasanyuse ekyo kitegeera omukyala atuuka atya ku ntikko nga tosose namu omukyala ng'alina obutiiti bunene nolema omutuusa ku ntikko gwe rasita oliko kizibu kibulaadi mwana wa maama ng'omukyala alina obutiiti buno nolema omutuusa ku ntikko gwe oba oliko kizibu kiggwe bulaadi tomalaako bulungi tolina maanyi kyekisooka oyingira n'opipira mangu n'omala mangu jangu okima eddagala wanne ewassenga tosobola kusanga mwana wa muno nga yeeteeseteese waati mwana wa muno yeeteeseteese waati gwe nojja n'opapa n'omala mangu n'ogenda omukyala jagamba kasita amaze naye tebinsanyusizza kyobala abakyala bamu tebatuddira newomukubira esimu akugamba ndi bize lwa nsonga ng'eno omukyala ayambadde akatiiti gwe aba n'ekitiibwa gwe aba n'ekitiibwa oyo omukyala banamuwa omunyova ku biri gwe mwagala abakyala bawoomu naye ate abakyala abawoomu ng'obasanze omukyala ayambadde akatiiti kano bulungi olwaki tomutuusa ku ntiko kati ng'ono omukyala alema okutuusa ku ntiko ayambadde kano akatiiti we kati so n'olw'ensonga eyo omukyala ali eyo atalina butiiti jangu kino kikwongerako nawe omukyala atatuukanga ku ntiko jangu bambi jangu okimu obutiiti bunene bubeera buwange buba tebulina buzibu bwonna tebulina mizizo zologenda nako mukyaki wawawawa naye kabeera kawange obuwange buli bwe tugamba si bwe buno mbw ateroganya omusajja kolawo oti nedda bambi ate nga kyatuuse ku mukyala anyeenya ekiwato oyinza onyumirwa akatiiti kano omwana wa maama saagala nkugambe kino naye jangu wekimira obutiiti ku 0704 tubadde ne musawo joweria ate nga nze kojja bone wano mu kampuni ya Mabirizi Herbal Products Limited kati kikiwedde ekyeru mbadde ndabika oba nedda